we do, those are tugende tukitokinde tulakita kintu. Kalate wisono ogenda wa. Jangu we phone wetuli. Banga bati abo badde abogere nnyo batu noise makers baba kutemu nga batwalibwa awantu gye baba tutte ne baweebwa omutiti gw'ensimbi era ekintu ne bakivaamu. Waliwo olukiiko lwatuula between Maliat n'abatanzi Meeya yalimu naye proving ati waliwo abalya sente nti Meeya mu kuyita omwami oyo y'omu ku bantu abaali akasente. On several occasions I've been verifying lwaki ola buli lunaku njaka kabagambe semambo nsumuga buli lunaku every day I meet them in the mango trees here. Siba, they are not fully permanent workers. Omubita kufa yekka abadde baagala nnyo okwekwata ku bisubi. Ekiri mu mannya g'omukazi kubayita Maliat n'abatanzi nenoonya mu likoti za Njeru, who is she? Who is Maliat n'abatanzi? Myself, I met that lady. Omukyala oyo n'aŋŋamba Meeya mumanyi bulungi, kirina nsitoga ati Meeya tamumanyi. Oba oliawo omukyala yogerwa kayinza okuba mutuuze mu Njeru naye nga simanyi which particular person yani, kubanga mbadde nsuubira nti Meeya agenda kukola nga gwe bwakola wawulire ŋŋambo n'owandiika ng'owandiikira bekikwatako akabonero akalaga nti Meeya bino abyogera kutusanyusa wano naye mabega wa kino alina kyakola ki kyamanyi. Ngamba naye ate Kyemba abadde asimako ebikajjo gye twayita mu Kanso, gye twayita mu lukiiko ng'executive. Okubiri agambye nti baayita mwami Kyemba ne batuula naye ku mmeeza era baamala okutuula ku mmeeza ate ye n'amusaba. Osaba oti ate Kyemba nga Kanso yayisa dda resolution nti ekyapa kimuvibweko tukyeddize, kati ate yali amusaba ki? Omuntu omutuufu gwe yali ateekwa okusaba ye Land Board. Kati ate Kyemba mwayita waaki okumuza mu kkoona. Ako akabonero kalaga nti Meeya mu kuyita omwami oyo y'omu ku bantu abaali akasente. Webituuse ngenda kususpendinga abantu mu Kanso. Omukisa ngwadde Meeya ayogere. Tugenda kulaga ky'abalonzi. Kino ekintu kigenda kuba kituswaza. Kivola kyadaga ne kivaayo mu lujjudde buli ekiise yabanga yalidde ku sente zinene. Aswazibe tuba tubana batano. Semambo yalidde sente. Kabagambe yalidde sente. Asani Njaka yalidde sente. Musufu yafunye omugabo mutono ali complaining. Kale. Abalonzi batuliko bayitugamba tubatuwe ku kasente. Mutuwe ku kasente mwalidde. Naye nga abantu abalidde baluba tubana batano. Asobola obeera obukwe ne bakwata mu ssente, obusente obwo temulina bwebugenda kubatwala. Nolwekyo njagala kubagamba nga bwe tuli mu Kanso eno kitukola bulungi omugala nedda batutomezezza ne batuwa obusente buno ne twagala okwetonda eri Kanso. Lekera awo.